ekyakabiri ekyakataano bayiraba mwena mukumedembe mukozese mirembe semulwana tuliyamba lwengule tulivimba mu Uganda jawewe. Okufundikira ekitundu ekisooka mu Buganda wano omukulembeze w'ekibiina ekya NUP olunaku olwaleero ayolekera wali mu bitundu eby'obuvanjuba mu disitulikiti y'e Butebo kw'otadde n'e Budaka. Tugenda bba tukutambuza tukulaga ebintu byonna ng'ebigenda okutambula. We tujjidde ku mpewo essaala ekulemberamu olugendo emaze okugenda mu maaso oboolyawo n'okufundikirwa. Tugenda kwetegereza disitulikiti zino ebbiri ziyimiridde zitya naddala mu buwagizi mu 2021 kyali kitya. We tugenda okuva atwetegereza ensonga z'omukulembeze ow'ekibiina ekya Jema avuddeyo n'ategeeza Mwami Kyagulanyi yakyuka takyakwata simu ze takyaddamu na message ze abaffe nsonga kye yamukyusa. Atugenda kubyetegereza olunaku olw'eggulo wabaddewo ekyadde kimanyiddwa nga Kampala Capital City Authority Festival era ekivulugaggadde ekyabadde Kololo. Waliwo munnakibiina ekya NRM eyaweereddwa omukisa okwogerako eri abantu. Mu kwogerako yayimbyewo kayimba nti tuliyambala engule. Abaffe yabadde ensobi oba yabadde ayina obubaka bw'asindika ng'ayina bw'abusindikira. Atugenda bba tubyetegereza. Munda mu ggwanga erya Cameroon wali wabweru w'eggwanga omukulembeze amanyiddwa nga Paul Biya myaka 92 yakamala emyaka 43 mbukulembeze. Olunaku olw'eggulo akalulu kagenze maaso n'okusuulibwa. Kitegeeza ki? Okusinziira ku batunuulizi b'ensonga bakakasizza yandirira ekisanja eky'omunaana asonga munda mu ggwanga erya Madagascar ebiryo si birungi oluvannyuma lw'omukulembeze okukigwamu nti wandibaawo okuwamba obuyinza. Yakoze Dakar reshuffle yakyusizza dda omuduumizi w'amagye ag'eggwanga era n'akwata ne Ssaabaminisita n'amuzza ebbali n'akwata omu ku bakomandaz ab'amagye n'amufuula Ssaabaminisita omujja. Wakati ng'okwekalakaasa kukyatambulira ddala munda mu ggwanga eryo we tujjidde ku mpewo ng'omukulembeze akulembera eggwanga erya Amerika ali mu kkuba ayolekera Isirairi eno gy'agenda okwogererako mu paalamenti ya Isirairi songa ekitambulira mu lwannanda lw'e Gaza. Abasajja ba Hamas bakakasizza nti abawambe 7 abasookedde ddala baweereddwa ekitongole ekya Red Cross kibongere Isirairi. Bwe tugenda okutambula kkiriza nkolemu katono nnyo bwe nti n'oluvannyuma nzije ate lukoye. DPTV Uganda, Dawn People Television. Ku DPTV Uganda weebale nnyo ebalire ddala munywanyi yonna gy'osinzira ogenda mu maaso n'okutuwuliriza. Ennaku z'omwezi 13 mwezi gwa 10 mwaka 2025 lunaku lwa 14 oba lwa 14 kacyanga enteekateeka zonna azigenda mu maaso n'okutongozebwa. Akkiriza nkutegeeze nti we tujjidde ku mpewo nga bw'okimanyi oluvannyuma lw'okufundikira wali mu bitundu eby'Nakasongola omukulembeze ow'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwolekera mu bitundu eby'e Budaka. We tujjidde ku mpewo essaala yagenze dda mu maaso n'okuweebwa. Nekkiriza nsooke nkubuuzeeko era nkwanirize gwe wenna akkiriza otambule wamu nange nze Robert Senior. Video tukusaba gituweere like kigisobozesa okuddukira ku sipiidi ya kizungirizi. Omupya subscribinga, likinga, sharinga, commentinga tusobole okutambula awamu. Amwebale nnyo mwebalire ddala abasinzira munda mu ggwanga lino kw'otadde banywanyi abasinzira emitala w'amayanja. Tugenda kuba tukutegeeza enteekateeka tolina ddakiika gy'ogenda kusubwa ebintu ng'ebigenda mu maaso n'okutambula wakati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali Budaka ne Butevo. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera wali mu bitundu ebya Arua gy'asimbye amakanda olunaku olwaleero. Naye kkiriza nga bw'okimanyi tugenda kutambulira mu buufu bwe bumu nga bwe tuzze tutambula emabegako. Tusookere ku kibiina ekya NUP omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu enkya y'olunaku olwaleero nga tannasimbula nga bulijjo essaala ey'emikisa, essaala yeesooka okugoberera buli kimu oba yeekulemberamu enteekateeka nga tannaba kujja kigere mu maka ge mu State House wali mu bitundu by'emagere. Njagala tusooke tujulabe n'oluvannyuma tukomewo twongere okutegeera agenda kutambula atya y'abaffe asookera wa. We thank you for this day. We thank you for the gift of life.
pray that you bless us throughout our journey and you bless our president throughout the entire trade. In Jesus' name, amen. Sala eguddewo sabbiiti nga bwe tugenda okutinattina wakati mu kwongera okuyegera ekibiina ekya NUP. Njagala tusooke twetegereze sabbiiti ennaku 5 agenda kutambula atya. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga bwe mutegeezezza wakati nga ziri 13 agenda kubeera mu bitundu eby'obuvanjuba. Tugenda kusookera mu district y'e Butebo, awo bwe tunaava tweyongereyo mu district y'e Budaka. Kati olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 14 agenda kubeera Kibuku kw'otadde n'e Butalejja. Asonga ku lunaku olwokusatu waakwolekera Manaafa ne Namisindwa. Kati ku lwokuna agenda kutabala district y'e Tororo, then afundikire ku lwokutaano ne district y'e Busya. Kati zino district ebbiri Tororo ne Busya ekyamazima nnene ddala, y'ensonga lwaki si nsobi okulaba nti olunaku olwokuna luliko district emu kw'otadde n'olunaku olwokutaano. Kati wakati ng'agenda kutandika olugendo olumutwala e Butebo, njagala tusooke twetegereze afundikidde Nakasongola oyo Buganda azzeeyo mu kitundu gye yatandikira. Njagala tusooke twetegereze ku bimu oba oli awo wagenda okubeera olunaku olwayo wagenda okutuukira. District eno emanyiddwa ng'ey'e Butebo. Njagala okutegeeza mukwano gwaffe atuwuliriza egwa mu kitundu eky'obuvanjuba gite Eastern Region gye yasookera okukuba campaign, era district eno erinaanye district okuli Ngora akwotadde ne Kumi, era mu buufu bwe bumu teri wala nnyo ne district y'e Bukedeya speaker wa parliament gyava akwotadde ne Mbale. Kati wakati nga tugenda mu maaso n'okwetegereza ezimu ku district empya ezatondebwawo ewatali oba mu bbanga eritali lya wala nnyo okuva kati eno y'emu ku district ezo, okusinziira ku biwandiiko byoleka nti omukulembeze w'eggwanga mu mwaka gwa 2010 yalagira minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu ebiseera ebyo Adolf Mwesigye okutandika okulagira palamenti okuteeka etteeka mu nkola ery'ekiteeso ekyali kigenze mu maaso n'okuleetebwa okutondawo district. Kati mu 2015 mu mwezi ogw'omunaana minisita ono atwala etteeka mu palamenti. Kati ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu 2017 district emanyiddwa nga ey'e Butebo etondebwawo eneesalibwa ku district ewamu emanyiddwa nga ey'e Palisa. Ebiseera ebyo nga Butebo tennafuuka district lyali ssaza giyite kaawunti munda mu district emanyiddwa nga ey'e Palisa. Kati we twogerera district ejjudde, era omukulembeze w'ekibiina ekya NUP, omukulembeze w'abantu olunaku olwaleero waasuubira okutandikira, then wanaava alyoke yeeyongereyo Budaka. Kati mu mwaka gwali gwa 2018 okusinziira ku kubala akalulu akasembyeyo kw'otadde n'okubala omuwendo gw'abantu, district y'e Budaka yo erimu emitwalo 17 wetwogera olunaku olwaleero gyagenda okusembera. Asonga Butebo waasookera bali emitwalo 12 okusinziira ku ebyo ebisembyeyo okuvaayo. Kati ku mitwalo 12 e Butebo ebimu ku bintu ebifuula ekibiina ekya NUP ekyenjawulo era ekyenkizo bw'otunuulira obuwagizi obwava mu kalulu aka 2021 bannansi ab'eggwanga nnyaffe Uganda abasinzira mu district y'e Butebo bakkiriza nti ekintu nkyukakyuka, ekintu buyinza kukyuka kuva eri mukulembeze oba okuva eri omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni kituufu tubwesize tubukwasizza gwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo kyaliwo mu 2021. Kitegeeza omukulembeze okusigala ng'akyali ku ekyo bannansi kye baamwesigisa. Kitegeeza ki? Nti luliwo ebibanga byali bitundu 6 we twogerera essaawa zino ng'ekibiina kyongedde kwambuka sikukka suubira ebitundu nga 8, era wakati mu kutandika okutinattina okwolekera eyo ogenda kuba okiraba awo wagenda okuva ayolekere wali mu bitundu by'e Budaka nga bwe nkutegeezezza enteekateeka zonna atuli ku standby class 1 wasimbulira ekigere bw'ati kamera za DPTV Uganda ziri ku ground zigenda kuba buli kimu kikutuusaako. Awo nga tuvuddewo akkiriza twetegereze ensonga z'omusajja amanyiddwa nga Asumani basaalirwa ono mukulembeze wa kibiina kya byabufuzi, wabula singa si Robert Kyagulanyi Ssentamu kumuyambako ekyamazima singa ono tali mu palamenti.
avuddeyo n'ategeeza nti essaawa ya leero tategeera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyuka, si y'oli eyaliwo mu biseera ebya people power. Essimu zange takyazikwata, messages takyaziddamu. Ekibuzo ekikulu kiri nti ebyo byonna nga bigenda mu maaso n'okubaawo, ensonga lwaki takyakwata simu zo, takyaddamu messages zo togimanyi. Abaganda bagamba enswa bw'ekyusa amaaso ng'okyusa envubu, wabula mu biseera bino byakyukamu. Kati gwe alina final say, ebiriwo ebikutambulirako biva ku gwe. Okukyukakyukako gw'okiringa ne ba big boys, gw'otula ne ba big girls. Kati osuubira ki? Nti kye tuli mu kulwanyisa okuggyawo ate gwe ky'owagira, kitegeeza gwe toli ku mugendo, oba ofuuse kaasa oba tokyali nsanafu. Gwoba ofuuse kaasa tukuzza buzza bbali. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bw'oba ojjukira eyakulembera mu nteekateeka ezitandikawo ekibiina kya Jeema amanyiddwa nga Mwami Kibirige Mayanja, yavaayo oluvannyuma lw'omukulembeze w'ekibiina kya NUP okumusunsula nti agenda kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Omukolo ogwali erweza akakiiko k'ebyokulonda nga kamaze omukakasa nti ajjudde. Mwami Kibirige Mayanja gw'ogenda mu maaso n'okulengera yavaayo n'ategeeza nga bwe yeegasse ku kibiina ekya NUP, era olukuŋŋaana olwali mu bitundu by'e Nateete yalulimu. Mu kugoberera kino kyongera okwoleka Mwami Kibirige Mayanja bamubuuza ate ekibiina kyo kye watondawo ekya Jeema yategeeza kimu, ekibiina obukulembeze obugenda mu maaso n'okukitwala. Bwamala dda okwesogga mu bufumbo obutaateekebwa mu mawulire, wabula bassa kimu ne gavumenti eri mu buyinza. Ebyo si bye byatutonzaawo ekibiina ekyo. Ono ye mutandisi w'ekibiina ekya Jeema ekiri wakati w'obukulembeze essaawa zino obwa Alhaji Asumani Basalirwa. Asumani Basalirwa y'omu ategeeza nti ekibiina ekya NUP ne Jeema baawukanira ddala. Essaawa ya leero agenda zaawukanira ddala. Emiramwa n'endaba gye balabamu ebintu byanjawulo. Kati bw'avuddeyo n'ayogera ebintu bino, oba osuubira ki mukwano gwaffe atuwuliriza? Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati mu kwesiga nakuyegerako, singa si ye, singa naawe wooli toliiwo, ne wabeerawo ebyakkanyi, kubanga waliwo ekifaananyi by the way kibadde kitambula nnyo ku mutimbagano. Kyoleka Asumani Basalirwa, kyoleka Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, kyolekera Bijirwa, ani omulala abo yali mu kifaananyi. Beebo nga bali wamu nga kiraga kyakuba mabegako myaka mingi emabega. Bano batambudde bonna, naye olw'obuluvu ekyavaamu kyekyo. Ono kukyuka n'asuubira nti omukulembeze engeri gy'atali mu paalamenti tajja kusobola kumanya ono by'akola, ajja kugezaako okumuliira emabega ng'omusege. Bambi musajja wattu yeereko. Obukulembeze bw'ekibiina kya NUP tebukoma bukomi mu kubeera mu paalamenti y'eggwanga. Musigedda muzije buli n'emmaka g'obukulembeze ebifaayo byonna babimanyi era babiraba. Kati Asumani Basalirwa mu kulowooza nti gyali Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kuzuula biki byakola, ye kennyini yeyeeroopa. Nga bwe nkugambye, akiringa n'abakulu okuva mu kibiina ekyagala okwongera okuzikiriza ddala Munnayuganda. Kkirizawo nga tuvuddewo atugende ku kyabadde olunaku olw'eggulu mu bitundu by'Ekkololo wali ewabadde ekivvulu ekyategekeddwa. Ku kivvulu ekyo twalengedde ebintu bingi era waliwo ebimu bye twakulaza olunaku olw'eggulu. Ssaabaminisita yavuddeyo n'ategeeza nti enguudo 619 bagenda kuzikolako. 619 simanyi oba kyeyayogedde yakitegedde. Kati ebyo nange obitadde ebbali, waliwo omuvubuka yabadde mu t-shirt eya NRM yavuddeyo n'ayogera nti enkyukakyuka etuuse, naye bino nze ng'omuntu nze omu kubakkiriza teyabadde ensobi, yakireese mu ngeri eri legit okwongera okutegeeza abakulu akaseera kammwe kaweddeko, soka omutuwe. Kyakabiri ekyakataano, bayiraba mwena mukume eddembe, mukozese emirembe, temulwana, tuliyamba lwengule, tulivimba mu Uganda ejjawewe. mumuterere mu ngalo ati Kyaddaala omukisa guno okwetaba MP
mucho. Gende chakabiri chakatano. Ekyamazima lwaleeno njagala okutegeeza mukwano gwaffe atuwuliriza olengera abakungu ab'ekibiina ekya NRM nga bajjudde kati munnankyukakyuka olwafunye omukisa ye teyasuusuuse olengera omukungu oli owa NRM afudde enseko n'agamba yesu kikoze kati balamu mu kugoberera kino obutasuwala yagezezzaako okukibikkako naye ng'ekyamazima obubaka buyiseewo tuliyambala engule kati kyoleka ki mukwano gwaffe atuwuliriza mese oli sodo muto wa president ogwolengera aseka sodo agenda okwesimba mu bitundu ebyemawogola ndowooza mawogola north yoyo yabaddewo naye ku mukolo nga munnankyukakyuka yakatemye aba NRM tuliyambala engule 2026 kibiina ki eŋŋombo ya kibiina ki okimanyi bulungi tudduka speed olw'ensonga twagala kwegatta ku bitundu wali ebyebudaka n'olugendo ng'erugendo okubeera kkiriza nkutegeeze ebyavudde munda mu ggwanga erya Cameroon wali wabweru w'eggwanga omukulembeze amanyiddwa nga Paul Biya olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'e10 eggwanga erya Cameroon lyagenze mu kalulu ak'okulaba oba bakyusa obukulembeze obw'eggwanga lino oba Paul Biya bamukomyawo mu kisanja eky'omunaana musajja mukulu wa myaka 92 alamuza kisanja kya munaana munda mu ggwanga nnyaffe Uganda omukulembeze akulembera myaka giri 81 okusinziira ku egyo gy'avayo n'ategeeza alamuza kisanja kya 7 myaka 40 mu buyinza Paul Biya myaka giri 43 bweddu ng'emukulembeze eggwanga erya Cameroon kati olunaku olw'eggulo lwadde lunaku lwa Sande baakubya akalulu era mu ebyo byagenze maaso n'okutambula eggwanga lino lirimu bannansi obukadde 30 ku bukadde 30 obukadde 8 bwe bwavayo ne bwewandiisa era bwe bwasobodde okusuula akalulu ono abadde mu buyinza nga bwe nkugambye okumala emyaka giri 43 wabula mu kalulu akabaddewo olunaku olw'eggulo kabaddemu abantu 12 kitegeeza Paul Biya yabadde n'abamuvuganya 11 nga eyabadde asinze okumuvuganya ye yali omwogezi wa gavumenti ye era ng'ono yannyuka emirimu gy'okukolera gavumenti ya Paul Biya gwali mwezi gwa mukaaga omwaka guno gwennyini 2025 neyeenyigira butereevu nnyo mu by'obukulembeze oba mu by'obufuzi ebigenda okujjako gavumenti ya Paul Biya musajja mukulu amanyiddwa nga Issa Bakare wa myaka 79 oyo gwolengera yavuganya Paul Biya ow'ekyenda kati wetujjidde ku mpewo okusinziira kakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga erimanyiddwa nga erya Cameroon kavudde ne kategeeza kigenda kutwala ennaku kati basuubidde okulangirira awangudde ng'ennaku z'omwezi 26 leero ziri ennaku z'omwezi 13 kitegeeza bagenda kutwala ennaku endala 13 okumanya ani awangudde kati mu kalukano ak'eggwanga erya Cameroon ekisinga okukwasa ennaku eyandibadde ateeka gavumenti ya Paul Biya ku nninga yavaayo n'akwatibwa n'ateekebwako ebisango era ono tebamukkiriza kwesimbawo musajja mukulu amanyiddwa nga Maurice Kamuto ono lyali essuubi ly'abannansi ab'eggwanga erya Cameroon oba oli awo mwe bayinza okuyita okuteeka ekkomo ku nfuga oba ku bukulembeze obwa Paul Biya kati bw'amalako ekisanja kino kitegeeza agenda kuba amaze emyaka 5 bweddu ng'emukulembeze w'eggwanga erimanyiddwa erya Cameroon ekisanja waabwe kya myaka 7 mukwano gwaffe atuwuliriza kati bw'oba olaba ebintu ng'ebitambula munda mu ggwanga erya Cameroon tebyawukana bintu ng'ebitambula munda mu ggwanga lino nti etugenda mu kalulu abali mu buyinza bebereetera ebiseera ebisinga bakyalenja nti abali mwensa abalina obusobozi enkizo bakwatibwa ne bateekebwako ebisango ne basibibwa kati abadde omwogezi wa gavumenti ate yazzenga main challenger okujjawo mukama we bannansi ne bagenda ne basuula akalulu kati abatunuulizi b'ensonga munda mu ggwanga erya Cameroon omulundi ogusookedde ddala ba overseers 3,114 be baateereddwawo okulaba buli kimu nga kitambula abasinga bavuddeyo ne bakakasa nti Paul Biya akomyewo ekisanja eky'omunaana kati munda mu ggwanga nnyaffe Uganda bw'otunuulira ebintu ng'ebitambula omukulembeze w'ekibiina ekya NUP essaawa ya leero yasinze okuteeka enninga ku gavumenti ya Museveni mulaba engendo ze zagenda atambula singa sikozesa strategy eyabendera kyandibadde kiri wasi nti
obutabulwa nsonyi okuva eri ebitongole ebikuuma ddembe newankwadde biraba nti bendera ly'eggwanga era bagezaako okutondawo embeera emulemesa bagezaako okumuyisa gy'atalina kuyita mu ngeri emulumya kumbe ayongera funa buganze kati tulinze tulabe strategy ki gye balina endala kubanga bakimanyi bulungi we bali si we balina okuba bali mu kifo kankozesa ekigambo ekyokwekansa beekansa we batalina kuba mu kaseera kano omukulembeze amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alina oba oli awo ekifaananyi gwe munnayuganda asinga kyotatannaba kuzuula kye bali mu kugezaako okuteekerateekera ku butya ebintu ebirina okutambula 2026 nze omu kubakkiriza ebintu bye tulaba mu nsi bituwe ekyokuyiga okusookera ddala munda mu ggwanga eritali lyawala nnyo okuva wano we tuli eggwanga erimanyiddwa nga erya Kenya eno ebadde emmanduso mu mawanga agasinga kati we kiva e Kenya kigenda munda mu ggwanga erya Nepal bwe kiva e Nepal kiri munda mu ggwanga erya Madagascar gye njagala twolekere obudde buno bwennyini nti enjega eri e Kenya ba Generation Z abavubuka bawa essuubi eri amawanga ag'enjawulo ne kireetera eggwanga erya Nepal okusitukiramu ne bakyusa obukulembeze ne bagamba ekimala kati ekyabadde Nepal kyaweesezza essuubi bannansi ab'eggwanga erimanyiddwa nga Madagascar wansi w'obukulembeze bwa musajja mukulu amanyiddwa nga Henry Hamani ne bavaayo ne bategeeza ekimala kino kimuwaliriza okukyusa abadde omuduumizi ow'eggye ly'eggwanga oluvannyuma lw'okukizuula nti bagenda kuwamba obukulembeze bwe bagenda kumujja mu bukulembeze era n'akwata abadde Ssaabaminisita namba 2 we n'amuzza ku bbali n'amusikisa era munnamagye omu ku baduumira era eggye okwekalakaasa okwatandikanga ennaku z'omwezi 25 omwezi gwe tuvaamu ogw'omwenda tuyingidde olunaku olwaleero nga bakyali we bajjukirira ameefuga gaabwe ng'eggwanga erimanyiddwa nga erya Madagascar ekitundu ekimanyiddwa nga May 13 Square bakyekalakaasa amagye newankwadde obukulembeze bwakyusiddwamu wabaddewo karishafo bukulembeze bw'amagye njagala okutegeeza abasinga obungi eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga erimanyiddwa nga Kapsat livuddeyo neritegeeza nerikubiriza bannamagye abalala basobole okwegatta ku abo abaasooseeyo olunaku olw'eggulu basobole okwegatta ku beekalakaase okulaba ng'ekintu kikyuka jjukira eggye lyerimu lyerikwata musajja mukulu ono amanyiddwa nga Hamani ne limuteeka mu bukulembeze bw'eggwanga erya Madagascar omwaka gwali gwa 2009 abantu ne bagenda maaso n'okumwagala 2018 ne bamulonda ne bamuzza bukulembeze bw'eggwanga wabula mwaka gwa 2023 kigambibwa mbu waliwo ebitaakolebwa bulungi musajja mukulu ono ayina ebintu by'ataakola bulungi kati okuva 2023 ng'amaze okulayira okutuuka olunaku olwaleero eggwanga erimanyiddwa nga erya Madagascar libadde litambula lidda mabega kati kino kiwaliriza bannansi obutalinda kalulu kaddako ne bagenda ku street ne batandika okwekalakaasa nga bw'obiraba era okusinziira ku mukulembeze ategeezezza nti atidde wandibaawo coup wandibaawo okuwamba obuyinza nga bwe kyali ng'ajja mu bukulembeze nti embeera y'emu yegenda okumutwala abaffe gavumenti munda mu ggwanga lino ejjeetya era kino kankikugambye kiri ku record munda mu ggwanga erya Uganda kacyanga tufuna obwetwaze tewali mukulembeze yali avuddeko mu mirembe taliiwo kale katutandike Ssekabaka Muteesa olubiri lwe lulumbibwa naddusibwa era n'akukusibwa n'afulumizibwa wano n'ayingira munda mu ggwanga erya Rwanda Burundi yogayoga mpaka Kenya gye yafunira omuzaana oba omukyala asembayo n'amulekera olubuto yogayoga mpaka Bungereza Obote n'afuuka omukulembeze Amini mu 7 n'amuggyako Abatanzania bajjano mu 7 ne bajjako Amini ne baleeta Professor Yusuf Kironde Lule yajjibwako magye Godfrey Lukongwa binayisa oluvannyuma lw'okukwata David Oyeto Jok amutwale mu Algeria nga ambassador ne bamuggyako ne tulyoka tujja mu bukulembeze bwa Paulo Muwanga ateekateeka military commission ne baleeta akalulu ka 8 Obote mu 85 najjibwako Orara Okero
najibwako titokero olutwa najibwako Museveni kati munda mu ggwanga lya Madagascar nga ndyerekereza olengera amaje gali mu kuyambako bannansi okusobola okukyusa obukulembeze munda mu ggwanga lino waliwo enjogera egamba eva mu bakulembeze oba mu bakungu aba gavumenti we have the maje amaje ge mugamba nti mulina sige gagenda ne gabaleeta mu buyinza emyaka 4 emabega kuba bw'otunuulira omuwendo gw'amaje tulina emitwalo giri 8 bw'otunuulira abajaasi wano munda mu ggwanga lino emyaka ejabo abasinga omuwendo ogusinga obungi tebaweza myaka 4 kati gwe bali bwogamba nti we have the maje nti ne bana abapya okwongera okubasikiriza nti babo otaddeko obawadde ennamba eya RO tebalina nnamba ya ggwanga obafudde babo nakugamba entegeera ne bweba ntono amaaso gasigala galaba basobola okulaba ekibiina ekirungi era ekyo kye weesiga nti kigenda kukuuma kye kigenda okujjawo Bashir we yali taliiwo mukulembeze kusemazinga wa Afrika ebibadde Mali mu birabye Niger mu birabye Burkina Faso mu birabye kati kiri munda mu ggwanga lya Madagascar Uganda enkulayirira tesobola kutuuka kusalya gavumenti eya Paul Biya awo nga tuvuddewo kiza tufundikire n'ensonga ez'omukulembeze w'eggwanga lya America bwe twogerera anaatera okutuuka munda mu ggwanga lya Israeli Donald Trump ayolekedde munda mu ggwanga lya Israeli mu kitundu ekya Middle East eyo gyagenda okusinziira mukwano gwaffe atuwuliriza ng'amaze okutuuka agenda kwogerako eri palamenti ey'eggwanga lya Israeli wanaava agende munda mu ggwanga lya Egypt ewabadde oba we basinzidde okuteeka omukono ku ndagaano eyaleetebwa eggwanga lya America oba oli awo etondawo okumalawo olutalo olutambulira mu lwannanda lw'e Gaza nabwe kityo njagala okutegeeza mukwano gwaffe atuwuliriza oluvannyuma lw'okutuuka munda mu ggwanga lya Misiri gite Egypt agenda kwanirizibwa abakulembeze 20 bweddu okwetoola ensi yonna batuuse dda we tujjidde ku mpewo ng'abasajja ba Hamas bamaze okukakasa abawambe 48 olunaku olwaleero abawambe 7 bamaze okuteebwa era ne bakwasibwa ekitongole ekya Red Cross ze mmotoka z'olengera ezo zigenda kubavuga zibatwale ewateekeddwa amaje ag'eggwanga lya Israeli agagenda okubaaniriza bwe gatyo gabayingize munda mu ggwanga lya Israeli so nga ne ku luuyi luli gavumenti y'eggwanga lya Israeli emaze okufulumya amannya olukalala amannya 19 beddu abasibe bannansi ab'eggwanga lya Palestine abagenda okuteebwa abamu bagenda kuleetebwa mu lwannanda lw'e Gaza abalala bambusibwe wali mu kitundu ekya West Bank ebitundu ebikola eggwanga lya Palestine kati oluvannyuma lwa Trump okuva n'ategeeza nti wakujja mu kitundu ekya Middle East ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero asinzidde mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga lya America wakati ng'asimbula n'alangirira nti olutalo olubadde lutambulira mu lwannanda lw'e Gaza olumaze emyaka 2 bweddu lufundikiddwa abaffe Israeli bw'eneemala okufuna abawambe bano 48 kubanga banki esooka bafulumiza abawambe 7 kitegeeza esigadde 41 nga ku bawambe 48 20 bweddu kiteeberezebwa okuba nti bakyali balamu 28 be bafu Israeli oluvannyuma lw'okufuna abawambe bano teddeyo naye ku lwannanda lw'e Gaza kubanga omutendera ogusooka nfuna bulungi guno ogw'okuwanyisiganya abasibe ogutandisa olunaku olwaleero si gwe gufundikira olutalo waliwo just ceasefire kitegeeza kusirisaamu kw'emmundu kati omutendera ogw'okubiri Israeli yavaayo neetegeeza abahamas balina okuteeka wansi ebyokulwanyisa ekyokubiri balina okuwaayo obuyinza bubagibweko budde mu mikono gy'abannansi kati abahamas banaasobola okubuwaayo banaasobola okuteeka wansi ebyokulwanyisa ekyo kizibu ddala kitegeeza Israeli erina mission enkusike ekoma mu lwannanda lw'e Gaza olaba ebadde bakuba nga balina abawambe balina bannansi baabwe bannansi bagenda kuggwaayo abahamas bagaana okuteeka wansi ebyokulwanyisa bajja kudda mu lwannanda lw'e Gaza luno mukadde ke kamu bongera okubira ddala kyokka bannansi babadde bakomyewo mu bitundu Israeli byatadde ku ttaka tujja kugenda mu maaso n'okwongera okubyetegereza ogenda kunzikiriza nkome wano olwakadde olw'ensonga nti twagala kweyuna twagala kudduka twagala kwegatta ku mukulembeze tulabe engeri gy'agenda okutambulamu nkugambye agenda kwolekera wali mu bitundu ebyebutebo bitundu bya buvanjuba obw'eggwanga nnyaffe Uganda oluvannyuma lw'okufundikira ekitundu ekisooka ekya Buganda kati azze gye yatandikira then wanaava
alyoka asensere ebitundu ebirala. Olunaku olwaleero ali Budaka ne Butebo. Butebo gyagenda okutandika nayo then alyoka ayolekere e Budaka. Sisobola kugaziwa kusukkako wano. Nyongera kwebaza okuba nti obadde mugoberezi era mulabyo omulungi owadde PTV Uganda video inkusaba n'obuwembeefu gituwere like kigisobozese okudduka nga bulijjo ku kamera intambudde n'ali ku lens Morgan Keys official 256 Luwero's finest saawa yonna yandikyusa ttiimu y'omupiira nategeddeko anaatera okujja eno mu production nga bulijjo the Brazilian abe ku mapesa akabonero kakyali konso naye saawa yonna anaatera ofuna akalala ebroteki Mr. Pilot oyo ye producer kabejja gwe tulina wano then Ricky nga bulijjo naye waali ensonga agenda mu maaso n'okuziraba n'azituteerayo ne tusobola okutambula wansi w'obulabirizi obwakabejja kaguji oli yennyini Sajjime era essaawa eno amaze naye okutwegattako nze Robert Senior enkwagaliza akaseera akalungi n'okusigala ng'otugoberera.